Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Muli mutyeyo bassebo ne bannyabo. Nze Nnaalongo Nalubaale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe ebuga Basese. Mwebale gyonna gye mutuusaako engalo, mwebale ku subscribinga, mwebale ku sharinga, mwebale ku likinga, mwebale kwekuumira ku mukutu. Bannaye ekigalo ekyo ekitunudde waggulu mukikoonako ne tumanya nti emirimu gino giteekeddwa okutambula. Olwaleero twagala tulabe ensonga y'amaka. Amaka kye ki? Wano ewaffe amaka ebeera nteekateeka wakati w'omwami n'omukyala abeetuuse mu myaka ne bakkaanya okubeera bonna mu bufumbo. Osobola okuzimba ennyumba amatiribona, osobola okuleeta omukyala n'omuteekamu, ekyo tekigafuula maka. Ekifuula amaka nti maka kuba kukkaanya wakati w'omwami n'omukyala n'abo be babeera nabo. Osobola okutuuka mu nnyumba y'omuntu nga mulimu omwami n'omukyala naye nga liri ddwaniro nga si maka, nga ddwaniro. So tuteekeddwa okwawula wakati w'amaka n'eddwaniro ne entities endala zonna ze tujja tulaba mu nsi muno. Amaka gakulirwa mwami mu ngeri yonna, oba mumpi nnyo, oba mutono nnyo, oba mwavu nnyo, kyonna kyali kasita omukkaanya nti ogenda kubeera mwami na mukyala, my dear mwana muwala manya you come second mu maka ago. Decisions zonna ziteekeddwa okukolebwa supreme w'amaka ago ate nga ye mwami. Kati gwe omukyala osobola okuwa okuteesa kwo, kiba kirungi nnyo ng'amaka galimu okuteesa, ne mutuula ne muteesa, naye ne bwe muba muteesa my dear jjukira nti ogenda kuwa ekitiibwa okusalawo kw'omwami wo. Era kino n'eri abaana abalenzi mukimanye nti twala obuvunaanyizibwa obw'okubeera supreme mu maka ago. Ebintu tobirekera mukyala. Ojja kutuuka ekiseera ng'olina okubaako decisions z'okola nga tokyasobola, ng'obuyinza gwo wennyini wabweggyako n'obulekera omukyala, mami gw'omanyi, mami gw'omanyi, mami gw'omanyi all the time, and n'atuuka n'aba nga kati akola by'ayagala nga tokyasobola kukitereeza. Kale twala obuvunaanyizibwa obw'okumanya nti oteekeddwa okusalawo ng'omwami mu maka ago. Ate naawe omukyala obulungi bw'amaka bwonna bwonna businziira ku ggwe. Bw'osalawo okubeera omulungi gajja kubeera malungi. Omwami ne bw'aba afubutuka omuliro, gwe omukyala gw'ogenda okuteeka obulamu mu maka ago. Kansubire nti ekyo kyo mukitegedde bulungi. Ezzadde mu maka libeera blessing. Ezzadde mu maka guba mukisa, kwegamba gaba magoba. Era ezzadde lino nga tulifunye mu maka nalyo tulitambuza mu mitendera gyalyo gye tujja okulaba gye bujjako awo. Naye ng'ensonga enkulu mu maka eri wakati w'omwami n'omukyala, okukkaanya, okuwetaba mu bikolwa eby'okuba nti mutondawo abantu abagenda okubasikira enkeera, mutondawo embeera ey'okuba nti mwaniriza abantu mu maka ago, mutondawo embeera ey'okuba nti muli ba mugaso eri ekyalo mwe muli, mutondawo embeera ey'okuba nti muteekateeka ebiseera byammwe eby'omu maaso. Byonna bibeera mu maka ago. Amaka g'omwana omuganda nazzi kuno ng'omwana omuwala oluzza omukono omulundi ogusooka, nazza omukono emabega. Omwana oyo kimukakatako okufumbirwa era yafunirwanga omusajja. Ebiseera ebyo ng'omusajja ye abeera myaka nga 15 era ali ku luggya lw'ewaabwe kw'awasiza. Kale abazadde bombi batuula ssenga w'omuwala ne bateesa bitya bwe bigenda okutambula, era ab'oludda lw'omulenzi nga baleeta ebyo ebibasaliddwa okuleeta, ng'ensonga enkulu yabanga ya mutwalo ne kaasuze katya. Amakulu g'omutwalo nti bakkiriza atwale muwala waabwe era basiimye. Kaasuze katya
kyavanga mu kuba nti omukyala bw'azaala omwana asula atunula nga yaakamuzaala era baba babuuza akawere kaasuze katya. So akozesa amafuta mangi okukolereza ettaala, ebibiriiti, sukaali, kwegamba ebintu ebyo bye yakozesa okulera omwana oyo okuba nga avvuunuka embeera eyo ye kaasuze katya. Naye osanga essaawa eno omuko ng'akwata omunnyo agutwala ku buko ng'alinga agamba nti muwala wammwe yanoga era atuŋŋununa. Can you imagine? Kaasuze katya bamukeeza kubanga of course kaasuze katya kyayogerwanga ku makya. Akawere kaasuze katya? Oba mukitegeera? Kaasuze katya akawere? Of course kaasuze kakaaba, obwoka bukaluma biki, so like temwebaka. Kyova olaba nti era aleetebwa ku makya. Ezo z'ensonga enkulu ennyo nga tuwasa era egyo emiramwa tujja giraba in details gye bujjako awo. Naye ng'ensonga enkulu mu maka kukkaanya, omukyala n'omanya position yo, omwami n'omanya position yo, kubanga ebivunaanyizibwa omwami nga awasizza omwana ono ow'emyaka katugeze 12 azizza omukono emabega 12, 13. Omwana ono yajjanga ku luggya ng'abeera ne nnazaala we. Nnazaala we ng'amulaga batya bwe batambuza amaka. Kati omwana omulenzi myaka 15 ng'agenda ne kitaawe okukola nga bagenda oba basuubula mmwanyi oba basuubula nte mu lukoola oba ki, ye omwana omulenzi atambula ne kitaawe nga kitaawe amuyigiriza entambuza y'emirimu era yamugamba nti kati nga bw'odda eka mukyala wo mugulireyo akantu, n'amulaga butya amaka bwe gatambuzibwa. Obuvunaanyizibwa obw'okuyimirizaawo amaka, okukola enteekateeka z'amaka ez'omuggundu ez'omu maaso bwonna buba buyimirira ku mwami. Ensangi zino abakyala balina ssente era ebintu ebingi babisobola, naye munnange gye biggweera era tebitambula nga bwe birina kutambula kubanga oba otuukiriza obuvunaanyizibwa obutali bubwo. So make sure nti buli muntu atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Omwami ogenda n'ofuna ssente n'otoyagala olabirire waka, obuvunaanyizibwa bwo n'obusuula. Kati bw'obusuula empewo ne ziraba nga ate ye omukyala bambi munyiikivu, okukakana ng'omukyala aweereddwa omukisa afune ssente alabirire awaka kubanga gwe nannyini kubeera na buvunaanyizibwa obwo bukulemye okutuukiriza. Ekyo ekireetedde abakyala abamu okugaggawala ensangi zino ng'abaami beekumidde mu bwavu kubanga omwami bw'afuna ssente alowooza kufuna mukazi mulala, alowooza kusuulawo maka ge, alowooza kupaala na bigenda n'atabala nti buvunaanyizibwa bukakasa nti amaka ago gakulaakulana era amaka ago gavaamu ebibala ebinaddawo n'enkya. Amaka kintu kikulu nnyo era njagala tulabe obukulu bw'amaka buno. Obukulu bw'amaka buno bwali badde butya? Amaka gwe musingi gw'eggwanga era gwe musingi gw'ensi eno. A family is a basic unit. We tutandikira buli kimu. Ate oba n'ekika kitandikira ku maka. Kati amaka buli lwe gakyankalana kiba kitegeeza nti ensi yonna egenda kuba nkyankalamu. Tusobola okukola ebintu bingi naye kye mulina okumanya nti eriyo amateeka agafuga amaka. Omukyala nga tonnabaako ky'okola weebuze ku mwami amale okukkiriza, era ekyo ky'aba takkiriza noonya engeri gy'omupererezaamu bw'oba nga ddala oteekeddwa okukikola akkirize, kubanga buli lw'okikola nga takkiriza okwo bayite okwewaggula. Mukyala yeewaggula. Bw'oba oyagala kukola omwami n'agamba nedda tojja kukola, n'omulaga obwetaavu obw'okuba nti okola, ye n'akulaga nti ye tabulaba. Nnyabo tuula awaka, kola omwami ky'agamba. Kubanga buli lw'ositula n'ogamba nti nze neewaggudde ŋŋenze nkole yadde aŋŋaana, kasita aba nga ye asobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bw'awaka awo mu butono ye bw'asobola, then oba weewaggudde. Era singa amaka ago gaba tegaliimu butebenkevu nnyabo, kiba kivunaanyizibwa ku ggwe. Kituvunaanyizibwako ng'abakyala okugayidinga abaami baffe, era bo
bannaffe bagamba buli lw'olaba omusajja ali successful emabega we wabaayo omukyala. Omukyala ono awa amaanyi omwami ono, amuwa amagezi amalungi, akakasa nti abeera n'emikwano emirungi okusobola okuyimirizaawo famire yaabwe. Naye obuzibu kwe buva butawuliziganya mu maka. Ekyo kintu kikulu nnyo. Kati bwe tubeera mu maka gaffe, ffe ng'abakyala tuvunaanyizibwa okulaba nga buli kimu kitambula bulungi. So si nti funa omwami omugambe, so si nti funa omwami omuduumire ky'alina okukola, nedda. Wazira mulage obukulu obuli mu nsonga eyo gy'ogezaako okumutegeeza. Mugambe, mwami, olaba ssente z'ofulumya ng'ogenza okunywa omwenge ogwo, ssente ezo nnyingi. Kituufu olina okubeera mu bbaala ne banno, mukole that corporate association gye muyina, naye munnange emitwalo 2 buli lunaku z'osaasaanya ng'ogulira banno omwenge. Kozesaako 5. 5 zituwe tuzitereke for future investments. Emitwalo 10 tuzongere ku byetaago ebiri ewaka. Naye kati mazima laba ennyumba efeedinze eyagala langi ndala, tewali akawunti egenda kukola ku ekyo. Compound ezise eyagala kisaawa, tewali kigenda kukola ku ekyo. You know, like mubuulirire, naye todda ate mu kugamba ti nze bw'otosalewo kulekerawo kudda ezo ssaawa ng'onywa omwenge bwe gutyo, nze nja genda. No, ojja genda fayini, naye wafumbirwa kugenda, sooka weebuuze. Ekigendererwa kyo ng'ogenda okufumbirwa kyali ki? Kyali nti fumbirwa genda olw'okuba weeraba oli mwana muwala mulungi, like abakwagala bangi, so gwe nosalawo ofumbirweko wano ogende, then ofumbirweko n'ewalala, ogende n'ewalala, then bw'osigaze value y'emu nga abantu bakyakulaba mu ngeri y'emu. No, people will judge you and they will be like, gwe oliko ekizibu. How come gwe ofumbirwa wano nawali? Kale bamikwano, ekikulembera amaka guba mukwano. Ekiddako kukkaanya, ekiddako kuwaŋŋana bitiibwa, ekiddako kulumirirwa, buli omu n'alumirirwa munne, like you care. Bino ebyokulabirira omwami n'omwambaza bulungi n'omugololera n'omukola ki, buvunaanyizibwa bwo ng'omukyala, ate n'omwami okakasa nti mukyala we alabika bulungi, buvunaanyizibwa bwo ng'omwami. Eriyo abaami nga ye ayagala akusange ng'oyaka naye nga tagenda kuwa yadde 10 nti ogendeko mu saloon. Ekintu ekikyamu ddala. Bw'oba oyagala mukyala wo afaanane ng'oyo gw'oyagala okukwana, gw'olaba alabika obulungi, muteekemu ssente. Manya nti nze ssente zenkola ngenda kusparingako bweziti za mukyala wange egenda mu saloon. Mulage nti mukyala, okusinziira ku expenditure gye tulina, I can save 50,000 per month for your saloon. Then kijja kwetaagisa okuba nga bw'oba onoogenda mu saloon nga you will go after like 3 months or 4 months, gy'emitwalo 2. Naye tofaayo, bwe mba nzifunye mu bwangu ate era I can top it up n'ogenda mu saloon. Like omukyala amanye nti bikukwatako. Naye eriyo abaami essaawa eno ng'omubuuza mukyala we ayambala kalega size ki nga takamanyi. And ono omusiguze bw'ajja ye by'asooka okumanya. Amanyi w'alina okukwata gw'awaakulema okukwata. Mulina okumanyaŋŋana, owulidde? Naye osangayo abantu nga bafumbo naye ng'oli talabako na ku bwereere bwa munne. Can you imagine? Ekyo tekikola bannange. Baana bange ekyo tekikola. Mulina okumanyaŋŋana, buli omu amanye munne obuvu n'obuki n'obuddo. God forbid kati tuteeberezaamu munne afunye obuzibu and bakuyita jangu olicognizinga omuntu ono nga teri asobola mu recognizinga nga nawe mukyala we yo like nze simulabako ng'ali bwereere, simanyi oba alina n'enkovu kabina, you know. Oteekeddwa okumumanya nga ne bw'oba mulabye mu nzikiza osobola okumanya nti oyo yebaze. Ebintu bino naddala abaana abakyali abato babikozesa nnyo ne batambulira mu nzikiza ne beedisguisinga. So if you don't know baawo y'ani omutuufu,
oyinza okutandika okwekwasa enzikiza ng'owooza nti nali simanyi, but you know, nali simanyi nti si yebazi. Nze nalaba muntu nga azze so ne ndowooza yeye kumbe nga teyali ye. Mukiraba, kale kiba kiswaza. Naye nga bwe tuba tusobola okuzzaawo entity eno ey'amaka, nze ndaba nga obwesige mu maka kintu kikulu nnyo. Kwegamba muli bantu babiri ab'enjawulo musisinkanye, katuteebereza abaana bano basisinkanye, omuwala wa 13 omulenzi wa 15, babadde ku luggya. Omulenzi awezezza emyaka 3-4 azimbye amaka ge like atwala mukazi we ewuwe. Omukyala ayize bwe balabirira amaka nga byasinze okuyiga abiyigidde ku nnazaala. Then omwami ayize bwe bayimirizaawo amaka ng'ayigidde ku taata we. Kati baabano beetongodde bali mu maka gaabwe. Ekikulembera kwesigaŋŋana. Ekikulembera kwesigaŋŋana. Muteekeddwa okuba nga mwesigaŋŋana mu maka gammwe. Kikulu nnyo 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 ne weesiga munno, n'ozimbawo obwesige obwo. Abakyala balina emitima migonvu. Ekisinga okumalawo obwesige bw'abakyala mu maka n'okulaba nga amaka ago tegatambula bulungi, kiva ku kuba nti basuubira nti abaami bajja kubalekawo bafune abakyala abalala. Naye baana bato abalenzi, nze mbabuulira, emirembe gy'enkomeredde Katonda bw'aba akuwanzeeko eddusu n'ofuna omukyala asobola okukumatiza ebitundu 7 ku 10, nywera n'oyo. Emirembe egy'enkomeredde giri mu kuwasa mukyala omu. Naye buli lw'ogamba nti oyagala kuwasa omukyala asinga mu omu, muganda wange oteekeddwa okuba ng'oli mutendeke mu by'okola, otherwise ojja kufundikira ng'ogudde eddalu. Kubanga abakyala olaba abeera omu n'akulalula, kati gattako munne ne munne, oba oyolekedde okufuna obuzibu. Ate na kino nkibabuulira, ng'abantu mu kikula kyaffe ng'abantu, togenda kwesiga munno. Nkubuulira kati ggwe omwami, omukyala k'amanya nti olinayo omukazi omulala, kikkirize oba kigaane, tagenda kuddamu kwesiga kyekimu, tagenda kuddamu kwagala kyekimu. Agenda kuba reserved kubanga atya, alaba now you're being shared, bakugabana, you know. Tagenda kuddamu kubeera kyekimu. Ayinza okukusekera for the good of kukuuma maka ge, ayinza okuba nga tajja kukyawa, nga kituufu ye yali yakwagala, naye nga kiba tekijja kusigala kyekimu. So kino mukimanye nti oyinza okufuna omukazi omulala nga ky'oyagala ng'owulira obulamu, like oyagala 100% love, ate olaba owawaka akuwa 40, so n'oyagala ofune omulala n'akuwa 60. Akujajjaata wano nga wakamufuna n'olaba nga oli mumativu, nawe 10 kiwera. Naye I'm telling you, kiba tekiwera. Lwa nsonga oyo ng'akuwa 60 ate owawaka asala 35. Kati n'oba nga kyenkana tolina ky'okoze. Kubanga ono bw'asala 35 ekiddako ziba ntalo. Tandika okwemulugunya kino kiri biki? And kino nkibabuliranga maama wammwe. Buli lw'okolanga omukyala ekintu n'akulaga nti kiri oke, ebiseera ebisinga obungi ebitundu 90 ku 10 aba talina ggwe wekka. Ekyo take it from me. N'ogenda n'oyenda n'akulaba n'asirika, n'odda ku 8 n'asirika, aba alina gye yeesasuliza ebintu ebyo by'omukola, and she doesn't bother. Ekyo ndowooza mukitegedde. Abaana b'obuwala munansonyiwa, naye yeah, we have to go clean about these things. Bannaffe babimanye, baleme kubanga they take you for granted nti olw'okuba oli musirise and so alowooze nti olwo byakola ye waakabi nnyo, kati mbugwe totegeera. Kati kasita mutegedde. Ja, bwe bito bwe bibeera. So mu bufunze introduction part yaffe ey'amaka, we shall get to know more about amaka. Ask questions. Mumbuulire, mwemulugunye. Under this program eno program ejja kukulaakulana etuuke ne ku extent y'okuba nga tusobola okutabaganya amaka,
tusobole okuteekateeka abagenda mu maka, tusobole okutuula mu nsonga z'amaka, byonna nga tusobola obikwasaganya kubanga amaka magazi gazingiramu omwami, omukyala, abaana, ba-relatives nga bassezaala, bannazaala n'abakozi bonna bali parts of amaka. Na biki ebiteekeddwa okubeera mu maka, amaka gagaggawala gatya, byonna tubitunuulire tubirabe tusobole okubaako kye tutereeza mu bulamu bwaffe. Kale mbaagala nnyo bamikwano, mwebale kwekuumira ku mukutu. Kale tukubaganye ebirowoozo ku kino, tukitunulemu, twetunulemu, twetereeze. Gwe madamu Mawaggali tereera, naawe Mr. Tagambwako naawe tereera, kkiriza ogambweko. Osobola okumanya ensobi zo ng'omuntu and you're like nze bino mbikola kumulumya. Omulumya naye gwe tomanyi kyakukola. It's just that gwe tokimanyi kyakukola, so olowooza talina kyakukola naye nga naye alina kyakukola. Kati tuve mu battlefield, tutereeze amaka gaffe gatereere kubanga byonna bisoboka mu kukkaanya and you're like mukyala olaba bino bye mbadde nkola sijja kuddamu bikola naye nkusaba naawe ebyo obadde okola nga toyagala mbimanye nkwegayidde toddamu kubikola. Tutereeze waka waffe and you're like tutuule ku round table tukitereezezza tutya. Muggyeyo peeni n'olupapula mutandika okupointing out and she'll be like zino essaawa z'okomawo sizaagala. Fine, ekyo nkitegedde, I'll adjust. Naawe egyo mikwano gyo gy'ogenda nagyo out buli kiseera sigyagala. Naddala oyo omuwala gundi oyo akwonoona. Nkitegedde. Mubisorting out, then mukole amaka gammwe gabeere masanyufu. You have everything okuggyako essanyu mmwe lye muganye okwewa. Si kyekyo bannange? Those are my motherly words. Mbaagala nnyo akuume.